Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ashabira abasiramu okwiha entaro z'ebyebembezo mu dini baba nibenda entunguka omu dini y'obusiramu kandi ebi bigambirwe obira mujwekire omu West Buganda Sheikh Juma Mwanje Kabanda obwabira rya hamukoro gw'okusiima kwa District Kaz Sheikh Ismail Kibure obwabira narga omuri Mecca okukora hijja. Tujye politics mu dini. Edini esigalenga dini tujabule politics. Naye maaso eri yatugenda tuli omuntu omu. Abaleeta embeera eyo nga tuzze wano mu Uganda kiba kitegeeza hijja oba tewagitegeera. Era bw'ova e Makka n'obeera nga gukyali mu kikoosi ekikulembera okwawula abantu kiba kitegeeza nti e Makka ebirungi lwabayo tebakola ki tebabitegeera. Sheikh Juma Mwanje ahantu hashabira abasiramu okukundana bakakorera hamwe kandi bakatwara ihango mu maisho. Abenshi bakubiriza okubeera obumu okwagalana tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Akulaga nti olina ky'oliwa nothing, olina ssente, oli president, oli minisita, oli RDC oba aliani tolina ky'oli. Ekikulaga nti omuntu alina okumanya nti hijja Katonda akujjukiza nga bwe wajja mu mulambulo bw'ati obw'ensi. Tukitegeeza tulina okubeera abakkakkamu, okuyigiriza obwetoowaze, okubeera nga tubeera abeetoowaze mu bantu. Aha mukoro ogu RDC wa Rwengo ime kateratiri y'abagenyi obwe akwatanise n'omunyeshenjero wa Bukoto South Hakim Saura basimire President Museveni ahabw'okwikiriza obusiramu n'okubakwatiraho kuza kukora hijja kandi bongire basima Haji Sheikh Kibure ahabw'okuhika ha buhanguzi. Museveni yayambye abanya-Uganda bagende basinze bulungi ate bakomewo sente nyingi sente ntono. So kibeera kyazaamaanyi kulaba nti tuva wano nga tutumwebaziza. Ate kati ye Sheikh Kibule alina bibiri. Yasoma eddiini eyakolerayo emirimu era ensonga lwaki ye mukulembeze waffe saidi eyo. Ate Allah n'amwongera n'ekitiibwa. Ebyo ebintu bya njawulo okuwa obumanyi ate Allah n'akuwa naki n'ekitiibwa. Sebo twebaza Allah abikuwadde era tumusaba abikuumire. Haji Sheikh Kibure ayongere yashoborera abasiramu abatwire mbagira ngu sente za mutwire Mecca nezabo nkanda kazirya yabagira ngo za mutwireyo akabazihibwe mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Batuvumya abeerwengo nakati bakyatuvuma nga bagamba nti twakoze eki mbu twalidde sente z'obusiramu ez'erwengo ne tuzikolamu hijja. Temunawulyako ku butambi obwo nga butambula ku social media. Ate nno nze bantyatyamuko naye oli ye sekuritale kye bamukola oyo yabye sente z'obusiraamu yagenze Makka n'Ekibule naye agenda Makka sente za busiraamu mbu ne president ze yatuwa mbu ze zinakozeemu hijja. Naye wallahi basiraamu wegendereze nkoleki nega gwe boogerako ate President Museveni nze yantu gasha kwa Bashir Karema habwatayari West omu Rwengo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Webala kubye engalo nawe nkyogenda Makka inshallah. Nkyosiga kyokungula mamenjo.